Okay, butereevu omulabi ku Blaze Media tukwaniriza ku mulundi guno tutuuse e Kamengo ewagenda okubeera nga ate waziikibwa omuyimbi w'eggwanga Master Parrot oba muyite David Sifaayo. Nga olaba emmotoka ya Uganda Funeral Service yiino etuuse era nga agenda kubeera nga ate agibwayo basobole okubeera nga ate bamutwala wagenda okubeera nga agalamizibwa. Abantu batandise dda okukuŋŋaana nga bw'obalaba, batandise dda okukuŋŋaana bangi abatannatuuka kubanga ekammengo era nga bw'olaba walako Uganda Funeral Services bakuttemu ensonga eno. Federation y'abayimbi ekulirwa Eddie Kenzo be bamu ku bataddemu ssente okusobola okubeera nga ate bawerekera omubiri gwa muganda waffe Master Parrot muyite Sifaayo David. Nga bw'olaba enteekateeka zigendera ddala mu maaso wano ate bodde bwe bagenda okubeera nga bagiteeka okugisabira. Embeera bwetyo bw'eri nga bwenkugamba munnange era nga wokulira ku microphone Uganda Funeral Service yegenda okuba nti nno ewerekera muganda waffe okitiibwa bamuwadde service etaliko kugamba nti kino oba kiri. Era Uganda Funeral Service mwebale nnyo, mwebalire ddala. Honorable Kiyaga ekyeyamaani w'okuteekateeka kino kye mulaba olwaleero kituliko sebyuma era otutwala tufune puroguramu endala sibo. Mbeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri akungubazi. Ne bannamawulire batuuse dda bali eno naye nga ssaawa zijja kubeera ssaawa 10 ate basobole okubeera nga bagalamiza omubiri gwa Sifaayo David oba muyite Master Parrot wano we tuli e Kamengo. Bannamawulire bwe bali aba Federation, ttiimu ya Federation weeri wano omuli ekulirwa Simon Kalumba nga bw'omulaba sayidi awo, sewa waliwo wali Honorable Kayemba Solo, waliwo noono omujjonkezi bamuyita Arake, oyo mujjonkezi wa ku Federation, oyo munnamawulire oyo omuwala oyo bamuyita Sharon Tibaf ate nga oyo ye mukama wa Federation ye CEO. Ono ye sewa ate nga y'omu ku bakulembera Federation. Mwami oyo nga bwe nkugambye Honorable mu Parliament y'eggwanga Honorable Kayemba Solo ate nga ne bannamawulire nga bwe nkugambye tuli mu kukungubaga era nga tuzze okubeera nga ate tuwerekera omubiri gwa muganda waffe Sifaayo David muyite Master Parrot. No family bano family bamu kuva ku nganda za Master Parrot boolaba wano era nga bali mu mbeera yakeetaloka yakweteekateeka babe nga ate bakola ki nga bawerekera muganda waabwe. Ono manager sabakubuuzaako taata waje era bebamu bali mu nteekateeka z'okuziika z'okubeera nga ate bawerekera omubiri gwa muyimbi munnaabwe Master Parrot. Embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri. Embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweri.
embeera bwetyo bweri, ate tugenda beera nga tukuteekerayo updates ez'enjawulo. Ngenda beera nga nkuteekerayo updates ez'enjawulo ate paka wanaabeera nga aziikibwa mu bujjuvu.